erinnya nze Kigundu Kabandwa Saalongo ndi member wa Veteran Verifications Committee mu office ya President ate nga nze omu ku bakulira abaazirwanako mu kanyigo k'Eruweero ate nga nze Administrative Secretary owa NRM Historical Leaders Forum egatta abaali mu lutalo bonna aba Uganda egatta Luweero Triangle, Foronasa, UNLF, Uganda National Rescue Front, FEDEM n'ebitongole ebirala byonna ebyali mu ntalo ebyalwana amagundi ago gonna. Ng'oli munene nze Administrative Secretary abona kikoze bulungi okuleeta wano. Kakati bwe mba njogera kyemmanyi obuvo n'obuddo. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebbulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye. Omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Kaakati ekigambo ky'akasiimo kano mu mwaka gwa 2007 twasisinkana omukulembeze w'eggwanga ekyankwanzi 2008 ne twogera naye. We twayogera naye n'agamba tuvudde abantu baava emabega nga bajja babanja gavumenti twawaayo kino twawaayo kiri, abamu ne bajja nga basasulwa. Bwe basasulwa ne wabeerawo abantu abaakola emirimu egy'enjawulo naye nga bo tebaawola gavumenti ate bo nga tebakola ki, tebasasulwa. Kaakati mu minisitule yaffe omwo twalinamu omukyala, tuzze ne baminisita bangi nnyo, omukyala Janet Mukwaya, tubadde ne Kiddo Makubuya, tubadde ne Kisamba Mugerwa, tubadde ne Nankabirwa, naani omulala. Kaakati mu bintu yagamba nti bannanga abantu bano beetaaga kubayambako, okubagamba nti katubawa akasiimo kano ogenda otandikireko. Ne tujja nga twadvansinga endowooza yaffe ewa President. Kati President Museveni endowooza yaffe n'agigula. Kati oluseera bwe twali tusisinkanya abalwa yali retreat y'Ekyankwanzi twamalayo kumpi wiiki namba. Mwagenda mu Lusirika. Bwe twatuukayo President n'agamba okay, mbalabye abalwanyi mwanyamba nnyo mu lutalo naye kaakati kye ngenda okukola nti ngenda kubateerawo akasiimo kano. Kati mu estimates zaffe nga membership ya Luweero Triangle Civilian Veterans twalina membership y'abalwanyi 3.5. Estimate okuteebereza exactly be twali tulina mu records zaffe. Kakati bwe tutuuka eyo n'agamba abalwanyi musobola kuba bameka 3.5. N'agamba okay, abalwanyi abo musobola obbahandolinga, owulidde ngamba wa akasiimo civilian veterans. Kaakati n'atugamba nti mugende muteeketeeka abalwanyi abo tutandika obbasasulanga akasiimo kaabwe, tujja kukabawanga mpola mpola. Era n'atugerekera n'agamba abasajja abampa ebibira abaali bamemba ba security committees tulina obukiiko obw'ebyama obw'omu nsiko obwasookera ddala. Oli omuntu nga tamanyi kakyamagende wa Mwami Kisubi ye muntu waffe be tukolagana nabo Kisubi n'akutwala ew'omulala okukola recruitment n'ebirala. So n'agamba abantu ng'abo tunja bbawo obukadde 5. Owulidde? Baali ba chairperson b'obukiiko abaali bamemba ba committee, si chairperson zibokka. Memba kwa akakiiko ako kalingako owa defense,
nga kaliko vice chairman nga kaliko wabakyala nga kaliko omwogezi wa information aduyi wuya atuuse nabane musituke mube mu kyalo mudduke mweyongereyo abantu babo batuuse ejindi bane kati oyo naye yalinga waali eyaleetanga information kakati n'agamba abantu abo nze ngamba buli mulwanyi ngenda kumuwa emiliyoni mmeka 5 tugamba kale n'agamba nti abalwanyi abalala abatuwanga information abagamba mulimu omuntu okubanga ayita awantu n'alaba bannange mbadde mpita wali nenda balole ng'etikkula abasirikale mudduke emisinde bayinza otuttira wano abo n'agamba abantu abo bajja kufuna akakadde kamu n'ekitundu bamilishiya nayo katagole endala bamilishiya n'abantu abalala bagwa mu kiti ekyo jeno abatuwagira mu jeno kuba tulina omuntu gye twagenda n'atuwa ku mmere naye ng'atuwadde lunaku lumu mulundi gumu nga tuyitawo obunaga abantu abo katubawe miliyoni 1.1 ne tutandika obbasasula n'ateeka kansooka kumanyira katagole tusooka n'abaali bamemba ba NRC baafunanga obukadde 10 abo abantu baali 38 teri atabamanyi memba ba NRC National Resistance Council omulimu abasajja oyinza okumanya kirunda kiva ejjinja bapadde ndi mwibo bani bano bajimu muhwezi n'abalala abagwa mu katagole eyo n'agamba abantu abo katubawo obukadde 10 bazizinga bamukyalanjuba naye ofuna obukadde 10 abaali bamemba b'external wing abaali mu external wing ne babateerawo obukadde bumeka 5 nabo ng'aba security committee kati je n'abalala ne bagamba nti bagenda kufuna akakadde kamu n'ekitundu nga bwe nkugambye ne tutandika okusasula abantu abo mu mwaka gwa 2009 ne tutandika okufulumya akasiimo nga tukabawa naye nga bw'omanyi ekintu ekitali kiteeketeeke essente ezo ne zijjanga ntono nnyo kuba nzijukira ebiseera ebyo twalina Honorable Nyombi Tembo minisita wa Luweero Twayango kati nga bwe nkugambye scope eyo eya kati abalwanyi abali mu district Wakiso Mpigi Luweero Kampala Nakasongola Mubende Mityana Kiboga Kyankwanzi Masindi Hoima owulidde Luweero Triangle yasookera ddala kakati wamala okufumulatinga akanda kona akateekawo naga nti mubawa abantu abo kati nga ne focusinga ku kitundu ekyo kubanga bugambugama security committee teri yali member wa security committee mu balwanyi abali e Busoga bali gye bali ba contacts baffe nite wali member wa security committee kebeere eri antonde gye tubadde tewasobola kuba tewali member wa security committee naye mwalingamu abantu betwagamba nga ba contacts baffe ng'abo nabo tubatwala mu katagole contacts nga tubatwala nga ba security committee ne tutandika okusasula sente nga zijja mpola ne batandika nga balirizinga 1.5 billion buli lusasula kakati bwe tumala exercise eyo nga tumaze okufokasinga ku kitundu ekyo president n'atugamba nti tugende n'agenda n'alaba abalwanyi bwe yatuuka naga nina abalwanyi bange ab'embaale abaforonasa bwe natandika nabo 1972 abantu abo nabo mumukoleki mubaakomodating gye yalinga abeera ne bayingiramu kakati mulimu abantu abaali mu Erigon 13 waliwo bataliyoni yaffe bayitanga Erigon 13 ngeri operatinga mu bitundu by'embaale Manafa na Misindwa wa ne bagamba abo nabo mubakoleki mubateekemu n'agenda e Busoga waliwo abasajja betwalina nga babeera ku Seaport ne bajja mu layini eyo nga babeera abasirikale baffe bayitanga kali abasajja nga bakayihula babutime bani abayitangamu nga bagenda e Libya gye basulanga nga batuukiramu abo n'omuntu omu baakamalo bamuwadde omudaalijjo omwami Katibu Musana bagumuwadde luno lwe tubadde egindi he was one of our contacts n'agamba abantu abo nabo mubakole ki mubaakomodating gurupu nejjanga ezimba owulidde n'agamba beyongerako sinzira ku president kati n'agamba nti ate muteekeemu abantu abalala
kati UNLF Foronasa bwe yali erwana batandikira Mbale naye ate bayingirira Mbalala Ngalama bayitanga eri ate ne bayingirira Engalama ne bajjanga balwana abantu abaali nga Baforonasa okuva Isingiro ne bajja Mbalala ne bajja Kitungulu Lwampala abajja bamuyamba mu lutalo mu kiseera yaga abantu abo nabo bakola omulimu munene nabo mbakola iki mubayingize mu accommodating kakati namba gye twali tulowooza ey'emitwalo 3 n'ekitundu negejja ate ye ali so accommodative president kubanga bwe twagamba emitwalo 3 twali tubali ya homestead bwe yatuuka mugo n'agamba maze okutegeera mbadde njaga abantu bano bwe muwa omwami essente ne mukazi we naye yalwana ku lulwe kubanga waliwo n'atuwa ekyokulabirako n'agamba ye nga omukulembeze w'eggwanga bwe yali alwana yayina mukyala we owulidde yayina ne muganda we General Sale naye yalwana ku lulwe naye Museveni yalwana kuki ku lulwe kakati n'agamba abantu abo wadde bali mu nnyumba emu naye buli omu yalwana kuki ku lulwe abantu abo mubawe ssente nga zanjawulo muleme kuleeta ku lulwe owulidde era ne tukwata foomu ne tuzijjuza ne tuzibawa ne bakola ki ne bazijjuza ne tutandika okusasula ne tujjanga tusasula omulimu gubadde kutambudde bulungi smoothly nga tutambudde bulungi mpaka mu mwaka gwa 2021 that's when our minister ne bajja nenga buli minister yajjanga akasiimo kano nga akatakalaba bulungi buli minister abasinga buli lwe yajjanga nga tebakalaba bulungi kugamba nga balabanga essente ze bagaba obugabi ekintu ekitali kya bulijjo kuba kakati gwe engeri bo gye bataaliyo abamu naye kati abasinga obungi bazaawa babadde baana bazaale ba mu Luwero Triangle kubanga Nyombi Tembo alinga eyakulira Ssemuto yazaalibwa Ssemuto wakulidde wasomedde ebyali mu lutalo n'abaali be yali nabo era abeera akola kyabimanyi Honorable Galabuzi wa mu Luwero kitaawe Asafu Sozi naye yali member yaleetanga amawulire ogenda ku BBC ageyajjanga mu nsiko kakati Honorable Namayanja ye wa mu senta ya Luwero kiba kitegeeza nti abantu babeera babimanyi nendowooza olw'okuba nti ebyakolebwa ennyo olimu omugamba nti ono omusajja yali mutalamu wa balabala oba yali muyimbi nga entertainer omaye ebintu ebikola olutalo bingi nnyo kubanga omusajja Mause Etungu yagamba nti weapons are very important in time of war ebyokulwanyisa emundu birungi nnyo birina omugaso bya mugaso nnyo eri olutalo but they are not the decisive one si ebisalawo asalawo muntu smani who matters owulidde kati olutalo lwonna nga lutambulira kuki lubeeramu abantu bangi nnyo baparticipant ono anyambye kino ono akoze kino ono azze kati kankubuulire ekyokulabirako ekimu nga President Museveni lwe bamukwata ng'ali kireka ku road blocker owulidde aba ali ku road blocker bali ne basindika message mu Nairo Mansion bwe basindika message mu Nairo Mansion ne boogera Museveni uno tumukutta yiko hapa kireka kwa road blocker kakati bali awo mwalimu omukyali yali aweereza emmere owulidde n'awulira emboozi eyo nga bajoogera nadduka emisinde naye nga mukwano gwa Museveni ate n'agamba omusajja ono bamukwatidde ku road blocker n'akuba essimu ewa Museveni owulidde kati okukuba essimu ewa Museveni nga babatadde chini ya ulinzi Janet Muhoozi ne president yali vice chairman wa gondi wa military commission nga bali awo wansi balindiridde kujja kuba piikinga oba okugenda kubatta okubakola ki kati ono bwe yakuba essimu n'akuba mu makaage n'agamba bannange muli awo nti Museveni bamukuta alikireka ku road blocker ate bagambye kabajje bamunone kaakali olwabikuba essimu bali abaali ku awaka ne babeera swift nnyo ne banguwa mangu nnyo ne bazambalira ku mugongo ne balinnya Land Rover ezaali ziriwo Lwijema ne Sale ne banne Sale yali yakatuuka nga ava Moroto ne balumba ekireka ku road blocker
bagenda okutuukawo nga bali tebannaba kutuuka ne bamurescuinga. Kakati manya omukazi nanyini kumutaasa mu kiseera ekyo yali oli eyali mu Nairo mansion eyawa information naye kati yaba yeetaaga okuyambibwa naye kakati kuba olutalo lwamutaasa oyinza okulaba ssale ne lwijema abayingirawo mu kiseera ekyo naye ng'oli abawa information nti ono ali wano naye yakola omulimu munene nnyo kuba singa teyakyogera. So bayingirawo ng'abamuleeta eno bayingirawo nga be bagenza omupiikinga ne bamuggyawo ne bamukola ki ne bamunona. Kakati abantu abatuwa information abakola omulimu baali bangi nnyo era tuze tubasasula mpola mpola naye nga bw'omanyi era nti success is born by so many parents. Obuwanguzi buzaalibwa abantu bangi owulidde ne failure is an orphan. Abantu abaali mu lutalo ne bw'oba wajja kisubi ng'ozze okusula ewange nga omwana wa ssenga wange n'ojja ng'ojjidde ku relationship eyo eyagundi ey'oluganda lwe nnina naawe naye bw'omala okuwamba gavumenti ngenda kisubi bwe yayitanga wano ng'agenze kuketta ng'agenze kukuba munda agenze kuketta lubiri kati family eyo agye walinga osulamu eyali ekwakomodatinga ku lw'oluganda efuuka nnwanyi kakati abantu ne bagenda nga bawera nange nalwana gundi yasulanga wano Serwanga lwe baali bamugoba emisinde yajja ne yeekweka wano gundi yali agira bwati ne bwati owulidde. So obulamu ne bujja nga bukola ki namba nejjange ngegejja tubadde tutambula nayo mpola mpola paka lwe wajjawo halt okuyimirizibwa kwa kasiima ako nga bakolamu investigations. Owulidde ne bakola investigations ngibwe baali bazikoze naye era ne bavaayo nga tewaliwo kye bakola ki kubanga akasiimo kano oli bwajjuza foomu ateekako akafaananyi ke n'ataakingako ne national identity card ye. Akasiima ako bwe tumala okuverifyinga fe abali ku verification committee ne tuteekako signature zaffe nti ono tumukakasizza mutuufu n'agenda ne tuzisindika mu Prime Minister's office. Prime Minister's office nezendoosinga nezitwala mu Centenary Bank gye tulina holding account whereby nti government ekwata essente neziteeka mu Centenary Bank kati abantu ne bagenda nga bazifuna nga bazijja mu Centenary Bank. Sente ziba zizo akasiimo kabaira ku linnya lyo ne national identity card yo. Owulidde? So ekizibu kyokka kye twasanga luli kye twasooka okufuna luli nga tetunafuna national identity card ng'abantu abamu akuulako akafaananyi k'omuntu ne bakola kaadi ababbi ne babbiramu awo baali weebali ne bababba naye si bwe bubbi obwali obuyitirivu ennyo kubanga naffe twabulabuukirira mangu nga tugenda tuba followinga mpaka ku banka. So bwe kaafunamu okuyimirizibwa okwo abantu ne balowooza nti fe abasigadde ate tebajja tuwa. Ate n'ekirala abantu nga bw'omanya abantu aba Afirika wano balina obuzibuzibu. Oyinza okwesanga omuntu nga yalwanira Busoga naye nga kati abeera Luweero ng'ayagala kasiimo ke mukamuweerewa Luweero. Kati bw'atuuka Luweero tumugamba naye gwe eno tewalwanira tetukumanyi. Owulidde genda oddeyo e Busoga gye walwanira ofune okukakasibwa okomewo eno ne foomu yo nga bakukkiriza then tukuwa eki tukuwa akasiimo oba genda e Busoga gye walwanira gy'oba okafunira kubanga be bakumanyi. So ze challenge ezo ze tugenze tufuna abantu mbe insistinga nedda nze nalwana naye mulimu abamu nga bwolaba aba external wing baali wabweru kati ali wabweru banaddayo batya ni abo bali identical bemanyi si bangi nnyo bwe bajja wano tugenda nabo tubawa akasiimo kaabwe as they come. Njagala nange okubuuzaamu kubanga kinkoze bulungi nti mpuliriza bulungi kyensookerako nti lwaki bangi n'essaawa eno tukyabalaba nga bakyalaajana nti bakontributinga naye tebaganyolwanga mu kino. Omuntu yandyagadde okumanya nti mwa identifyinga mutya mumanya mutya
nti ono yali mulwanyi era agwanidde okubanga asiimibwa. Akali sebo kadi abalwanyi okulwana kulinga kusoma owulidde kuba kati gwe bwokeera ku makya Kisubi n'oŋŋamba nze Kisubi nasomera mu Kisubi secondary nensomamu nakiri kali bwe tukuwa foomu n'ogijjuza oteekako bekikwatako oyina abakumanyi nti walwana n'oteekawo gundi n'oteeka ku foomu eyo oba bwe nali ngaba emmere bwe nali ngaba muwogo ono namuwa kamanda gundi ne kamanda gundi ne kamanda gundi then ate awalala nikuteerawo baani abamanyi nti wawaayo mwami gundi ne mwami gundi ne mwami gundi abantu abo basayininga ku lupapula olwo ti mu butuufu mwami gundi oyo yalwana baawaayo emmere yaabwe oba yawaayo abaana be oba yatuwa ekibira oba yakola ekisonga bweti ne bweti okusinziira ku obujulizi bw'oba oleese kubanga tetusobola kuba buli wamu eyo criteria wali nga mundeetedde foomu naye omuntu ono mu-identifyinga mu kitundu waali mumanya mutya nti omusajja ono yali mulwanyi kuba ekyo kyenjagala okumanya kubanga lwaki nkubuuza bwe nti nze bangi benkozeko interview nga bagamba nalwana ndi wagundi ne famire yaffe emanyiddwa naye tetufunangayo yadde n'ekintu n'ekimu kaakati abantu abalwana nakugambye bwe twawamba wano obuyinza mu myaka gye 88 twatandika okufomulatinga abalwanyi abo abatuyamba ba civilian veterans era ne bakola ekibiina ekyatongozebwa president mu 1988 ekyo kye bayita Luwero Triangle War Veterans Association kirina branches ku buli gombolola era kyalonda abakulembeze baakyo ku buli gombolola naye bw'oba oyagala okijoyininga naye ate ne bw'oba tokijoyininze tekikuggyako kuba nti oli mulwanyi owulidde era basigala bamanya nti gundi oyo yalwana wadde tetuli naye mu kibiina kino kati era tutambulira mu layini eyo mu structures ezo ez'amagombolola okugenda nga tutuuka ku buli muntu eyakola ki eyalwana babeera beemanyi gwe ne bw'ofojja yalinga otya n'oyagala okubayingiramu ate tebali bantu bali jerase nga balwanyi kuba tusobola bafaanana babaga oyo tetuli naye tetumumanyi ne bwogamba nti bweyise gundi ne gundi baga oyo tetumumanyi so babeera beemanyi mu bitundu mwe bali so nalabye president gye yabadde nga n'agamba nti ye yali omu ku bukiiko bumwogerako ng'agamba tafunanga yadde n'ekintu era naawe nenkuwulira ng'ogamba nti eno tetunnatuukayo tugambe nti waliwo ebitundu bye mutannatuukamu mulimu ebitundu bye tutannatuukamu nga bwe nkugambye nti okulwana mu ba civilian veterans si kusoma nti bw'omala okusoma n'oyiga ofuna obusomesa ojja genda onoonya omulimu mu busomesa bagukuwe kino ekintu kiri strange bwe twalwana gavumenti tugiwamba ne tuwona effugabbi abamu nga mu bulamu bwe ye kyakola ki kyayagala nga tali ku benefits owulidde abantu abasinga okufoominga eno Luwero Triangle Civilian Veterans Association kwali kuteekawo kweyambayamba tusobodde tutya okutuusa eddoboozi lyaffe eri gavumenti esobole okutuyamba mu kiseera ekyo bwe twawamba gavumenti okusooka gye twawamba yali teyina wadde sente 10 nga ne sente ezirwana olutalo tekola ki tezirina era twalina kwekwata ne twegumira ku bigambo mugira mugumiikiriza tujja kukola ki tujja kutuuka we tulaga time bwetuuse ne batandika okugamba nti katusolozezaayo ku kasolo tusasule abantu abakola ki abatuwa ebintu byabwe primarily abantu nga tuli mu lutalo okuva 81 mpaka 83 83 twali mugundi mu Luweero ono oweno Maserengeta egombolola y'Egombe Masuuliita Kapeeka ani Nakaseke zine ekyengulu abantu betwabeeranga nabo batuwanga emmere voluntarily era temulimu kyeyagalire nga tewali abaana baffe kubanga bali tebalabanga ku musirikale adifendinga nsi abeerawo nga akutte emmundu
naye nga tasobola kubba muntu. Basooka kumulaba mu biseera byani bya Museveni mu kiseera kitwabeerera mu nsiko. Nibega omusajja abeera n'esse n'abeera ne gundi omusajja n'abeera n'emmundu ne yeegomba omukazi n'amwegayirira. Edda twali tumanyi nti oli bw'abeera emulaga we kujja apo ng'ebyo biwedde. Kati tutandika okulaba abantu ne batandika okwagala amagye gaabwe ne bagamba abaana baffe. Owulidde bannanga abaana baffe nno bali awo tebalina mmere. Mu bukiiko bwe twateekawo obwa security committees abakulembeze baabwe bwe bagendanga mu bantu ne babajjako. Oli n'agamba mbasimidde ebikolo bya muwogo 5, oli n'agamba mbawadde enkola z'amatooke 4, mbawadde biki, ne baleeta mu kampu ne tukola ki ne tufumba. Olutalo we lwanyinyintira ne tutambula ne tugenda mu northern party ya Luweero Triangle, Kiboga n'Engoma, Gombola ye Wakyato Nakaseke n'Engoma. Kaakati we tubeera eyo olutalo bwe lusukka obw'omulamuzi, President n'agamba abantu tubejjeko bakole ki, bagende baddeyo bagambe nti bali olutalo olubaleme, mugende mubagambe nti bali batudduseeko naffe tukoze eki, tuvudde okubanga amagye agaali galiwo n'amasasi agaali galiwo nga tegasobola kudifendinga amagye na territory gye twali tulimu n'okudifendinga abantu, kubanga bali aba UNRF bwe bajjanga gye tuli nga bajja kutta bantu, nga bajja kunyaga bintu, nga bajja n'okunoonya omuyeekera, bajjanga n'ebintu bimeka 3. Kaakali nga obusobozi bwa NRA bwali bwakwedifendinga mu kitundu kye yalimu. Kati n'agamba bannanga abantu bagende tukole ki, tusigale nga tuli ffekka. Kati abaali basobola ne batandika okukola ki, okugenda ne babakolera capsules Nakazi Nakitoma Luddawa, abamu ne babonaabona okufa enjala ne batawaanya kuba n'eri tewaliyo mmere gye twali tuli. Kaakati President bw'amala okugamba abantu ne bagenda, abantu abamu ngabo waliwo tribe yaffe ey'abalaalo. Abalaalo bo badduka n'ente zaabwe. Kati omuntu okudduka n'ente ye, ente si musiri gwa muwogo nti gubeerawo ne gusirika. Ente bwe zibeera ekibuli ente n'ekaaba olukaaba, ente bwe zaakaaba abasirikale ba Obobote ne balumba famire emu bamuyitanga famire y'omugenzi Ghetto, bamuyita Ghetto olinnya lya Kiraalo oba lya Kinyarwanda I don't know. Kaaka ne bagenda ne battamu abantu 30 n'okusoba omulundi ogwo, ente ne bazitwala. Kati President n'agamba baganda bange abo abantu bajja batta babamalewo, mubagambe nti bazituwole, bwe tunaawamba tujja kukola ki, kuzibaddiza. Kati system y'okuwola n'etandika. Ne bazibawa abalina ente ne bazituwa. Bwe twatuuka wano ne tutandika okusasula abaali balidde ente. Abaali balidde ente bwe twatandika okubasasula, kaakati ebyobufuzi ne bikola ki, ne biyingiramu ne bagamba ente ze mwaliira emyezi 3, kati ate fe abaaba wa muwogo ne gundi ne lumonde waffe be twalina endagaano nabo, be baali balina endagaano kuba ne basitula. Kati ate ffe nze nabawa akagaali, nze nakola ensonga gundi, nakuwa kayinja. Kati President n'ateekawo akakiiko n'agamba nti no mugende. Gundi yalinga ekulirwa Kano Kaye, kati John Kaye. Ne batambula mu Luweero Triangle nga babuuza abaaliirwa emmere abaakola ki, bonna ne bagenda nga bakola ki, nga bawaayo. Nze nakolanga bwenti. Kaakati ekigambo kusasula kitandikira awo. Ebyobufuzi nga bizzeemu, be twalina endagaano nabo baali bante. Kaakati bano ne bajja nti musasula mutya bali ab'ente, ate nga naffe twabawa emmere ab'emyaka emingi. Kati era ng'olaba nakyo kisaana, ne bagana nabo tukole ki, tubawe. Naye nga kano akasiimo kava mu ebyo byonna byenzize nkubuulidde, ne bagamba abantu katukole ki, katubasasula akasiimo kaabwe. Bino byonna byogedde, naye waliwo abaalwana nga basirikale 81 abamu nno mwattu baafuluma n'ennamba tebalina, abamu baawumula n'obutabo tebalina,
olutalo olwaggwa ekintu ne bakita naye nga bacontributing abamu bakwata n'emmundu ddala bakwatira ddala bano bo bagwawa kaakati abantu abo abali mu katagole eyo bagwa mu Luweero Triangle Civilian Veterans owulidde ate era waliwo ne exercise eyali mu magye eyakolebwa mu mwaka gwa 2012 2012 awo nga bali gyesalinga abantu abo okubalaba era bwabanga nti olina kyewa contributing abantu abasinga tebalaba voli ya kufuuka musirikale katugambe nga niwe twatuukira wano ng'abantu abasinga obusirikale tebabulabamu voli kubanga ekisooka gavumenti yali teyina ssente nga tebalabamu future nti nnyinza okubeera omusirikale ne bampa essente oba nenkola ensonga eno n'eno kaakati abamu amagye ne bagavaamu unceremoniously kati amagye bw'oba wagavaamu unceremoniously nga tewafuna amenamba President Museveni twatuula naye mu mwaka gwa 2024 oba 2025 era abantu abo ne tubakuŋŋaanya mu conference center wano President Museveni n'agamba nti ekisooka mbasonyiye owulidde kubanga okutoloka mu magye guba musango gwa naggomola desertion baba kukyajingira ddala guba musango n'agamba mwenna abaatoloka mu magye mbakoze eki mbasonyiye mugende mu maaso tutambuze eggwanga lyaffe nga ki nga bannayuganda kati bw'amala obbasonyiwa ate bwe bafuluma bwe bakyopeninga app kaakali bali ne baga kati baatusonyiwa tetukyalina atukwata kati ali ne batandika okudimandinga which is not bad kati bw'oba odimandinga jangu mu katagole gy'okola ki gy'ogwamu kubanga tosobola kudimandinga ration y'amagye nga tuli musirikale kubanga bakubuuza what is your army number oli mu unity ki amagye wagayingira ddi oli kulanka ki kati bw'oba ebyo ezo gundi nga tozirina jangu mu Ministry ya Luweero Triangle ku byakasiimo kano ke tulina akakulemberwa Brigadier Jacob Asimu kati ye chairman wa Veterans Verification Committee nze ndi member kakati ng'ojja ng'ogamba nze nalwana nenkola bwenti ne bwenti nesaafuna namba okay tewafuna namba wali nani nali ne gundi nga tukuwa form ng'ogijjuza kati bwe tulaba ng'oli mutuufu era kuba ne betuwa form abamu bagenda okuleeta information nga tekwatagana kuba tosobola kuŋŋamba nti nali kati abasinga obungi ayinza okujja n'agamba nze nalwanira mu Kikyusa nti netugaba emmere biki biki n'editaachi y'omu Kikyusa yaliko Jeno Katumba Wamala Jeno Katumba Wamala yaliko mu ditaachi y'omu Kikyusa nti kale luleeta fomu yo nga tugamba nti eno mugiteeke mu kasero wali kubanga information gyatuwadde tekola ki tekwatagana Jeno teyaliyo ye yalinga eno be bamu abali basigadde eno mu magye g'Obote nga be batuwa information naki ekyokukola kati ate bw'omugamba nti yali mu Kikyusa ku ditaachi yaawo tuba tugamba gondi olimba oyo atulimbye tetusobola mumuwabula kuba kati lwaki tukuwabula ng'olese bya bulimba yerabira tosobola kwerabira omuntu era bw'oba olina ekintu kyokola ku lw'obulungi bwe ate nga wakikola genuinely tosobola kwerabira kwogera misinformation ngeyo oba olimbira ddala so abo nabo tubajjamu ne tubateeka wammwe bagwa waffe yes bafunye bangi era bw'oba bafunye nga bali mu katagole eyo bagwa waffe ate ekirala be basirikale abaalwana twalina ebibinja ebyalwana byali bingi nnyo twalina NRA twalina UFM twalina FEDEM fighting groups zaali nyingi nnyo ne buli fighting group mulimu abagikolako oyinza okuba nga walwana naye ng'oli mu FEDEM Major Kabanda waali era naye member wa Veterans Verification Committee bw'oba wali mu UFM tulina Bwenje ne Kapiteeni Sebwato owulidde ne Sepuuya nabo tukola nabo kuki abantu bano bonna mubakolako tubakolako era nabo bafuna akasiimo kaabwe batya n'okwogera wano batya n'okwogera emboozi weebali era bayina liberty kuba akasirye eggwanga eyalinga mukama waabwe
Kasirye Gwanga yagenda okuva mu nsi nga atukwasizza Meja Kabanda. Meja Kabanda akola ne Bamakoona, akola ne baani. Kano Makoona tuli naye mu UPDF. Kati era naye bakola ne Kabanda okwa identifying abantu ababayamba mu lutalo. So bwe kiri. Njagala tudde kasente kennyini kubanga mpulira bangi era abacomplaining akasente ako nti abantu abalwana oyogedde ku miliyoni 10, oyogedde ku miliyoni 5, oyogedde ku 1.5. Ebiseera ebyo sente zaali nnyingi nnyo nga zisobola okubbulula omuntu oyo oba bagamba bugambi nti katukuweeyo buwi kutuusa mukolo kubanga kubanga bangi mbawulidde nga bagamba nti kituufu musiimye naye akamu ekitundu saawa eno kati bw'okatwalira eyali omulwanyi kamutwalako kyenkana ki? Kaakati mu mbeera gye twayogera ne Pulezidenti Museveni yali ageraageranya ebintu bye emirundi egisinga ebintu eby'entalo ne insurance tekusasula tokimanyi ebintu byo bweba byayonooneka mu lutalo ne insurance tekola ki tesasula ate all in all this Kasiimo it is not commensurate okwenkanankana ne contribution y'omuntu tekenkanankana nekiwakola kubanga omuntu okuwaayo obulamu bwo kaka ne bongamba nti tukuwadde Kingdom Tower tugikuwadde nga nina eriiso limu ntiba tebyenkanankana na bulamu bwange owulidde. So President Museveni yagamba nti ewaabwe mu Banyankole omuntu bw'afiirwa ente nkulu ate tebamuddiza nkulu bakuddiza nnyana owulidde. Kati ennyana eyo gy'okuza n'ennyana eyo bw'ekula evaamu ente enkulu owulidde. Kati akasiimo kano ke tukwata ne tukuwa ti miliyoni 1.5 tugikuwa nga ensigo genda ogisige owulidde. Nze nina omukyalo omu gwe twawa akasiimo ako mukazi we Nakasongola mukyala w'omugenzi Asumani Kaberuka twamuwa akakadde 1.5 mukyala wa Kaberuka n'agenda mu katale mu kiseera ekyo ennyana yali egula emitwalo agaaga 22 n'agula ennyana zeezi 5 kubanga yegwa mulimu gwe yali akola naye mugagga era natuukayo ewuwe n'agamba nina ne kyeŋŋamba ku Museveni ente ezo toziraba ayina ente kumpi nga 30 naye nga zonna ziva mu kasiimo kali ate nno ng'akozesezza aweereddeko abaana be abazzukulu akoze buli kimu kyonna kyayagala owulidde naye nga yagula ennyana meka 5. So esente ezo okusinziira ku bwoba ozikozesezza. Nina omusajja nina omwami bamuyita Meme Lefutananti Membe ali Semuto Kiteekaanya yafuna akakadde 1.5 yayina ekibanja kye n'agenda n'agula ensigo za kalitunsi n'asimba kalitunsi ekibira yiika 10 owulidde n'agulako n'ente negwe gendayo kati ewa Membe omugambe nti munnange ebintu byagenda bitya era ajja kugamba siina kye ngamba Museveni kubanga ensigo yagikozesa ki appropriately yasiga bulungi. N'abalala nina gwe nagenda kulambula nali nambula akasiimo n'aba UBC twalina program n'aba UBC wano n'entambula nabo n'engende Nakasongola n'ensanga omusajja nemubuuza gwe sente wafuna mmeka nti kadde 1.5 ndi wakola ki ndi sisobola siina na kyentenda ku Museveni nti nze gwolaba nasulanga ng'egundi ng'embwa nga nina akagundi ensula mu nyumba ya ssubi naye kaakati bwe yampa akakadde 1.5 nengenda nengulako amabaati nenkuba amataffaali ennyumba eyo togiraba nyumba ye nga ngumu bulungi nnyo nengula seminti ne baginzimbira nengiteekako amabaati wadde sinnagikuba pulasita naye ensula bulungi. N'abalala bangi nnyo abalina solaazi abalina biki nga bo bagulamu solar panel zibalabisa waka ttaala kati bw'obala omuntu yandibadde aspendinga essente ng'agula amafuta okulaba awaka ye n'akulaga nti kino kyenkozeemu. So sente zaali zigwanidde? Zigwanirira ddala ddala nkozesa ye determininga. Mu kwogera kwa pulezidenti alinga eyalaze eggwanga nti essente zino
yazibawa naye zikozeseddwa bubi either ziriiriddwa kubanga yagambye okusinziira ku ssente ezaabaweebwa yatubalidde n'atulaga emitwalo egyali badde giganyuddwa mu kiseera kye mwogerako ekitannaba lwaki ye pulezidenti alabanga ssente ate naawe oŋŋambye nti baayimirizaamu okunoonyereza kugende mu maaso batugamba wali omukka tewabula muliro temulimu okukozesa obubi essente tewali emirundi egisinga obungi buli awabeera essente wabeerawo okusika oli ng'ayagala kuzikubbako abaagala ozitubbako nabo bayitirivu nnyo bajja ne bayingiramu ne bannaffe be tukola nabo abaagala okuziryako ku balala nabo baki naffe bennyini tugenda ne tubakwata n'ogenda ku bbanka n'ogamba gundi twamuwadde osiringi obukadde 5 agenda okuva mu bbanka nga bamuwadde obukadde 3.5 ng'akamu bali abakulembeze bakakoze eki bakatadde mu nsawo ne tubakwata owulidde ne tubakyusa gwe ntugaba tokyaddamu gundi mu komiti muddize sente ze gwe ne tukugoba owulidde tuzze tubikola biyitirivu nnyo naye sente ze yatuwa minisita yagambye nti twagaba akasiimo aba beneficiaries b'akasiimo bali emitwalo 8,709 like that kali emitwalo 8,709 President bwe yabazeemu ng'abaze abantu nga buli omu afunye obukadde 5 tuba tufuna abantu emitwalo egi 4 owulidde kati bw'obala n'emitwalo 8,709 olaba nti era abantu babakoze ekintu kinene nnyo essente ziba zituuse ku gwe kikwatako oli bwe babuuzizza primarily nagambye nti eno tetunnakola ki tetunnatuukayo owulidde kubanga si buli awaayita olutalo ate abantu abasinga obungi nakugambye olutalo balulwanira ku friendly basis ngaga ndaba olutalo ze nafuna emirembe n'atafaayo kweteekateeka kwe-organizinga nti bane ngaffe abasajja abayamba katweteeketeeke bajje batusange mu association gye tulina bajje bakole ki association y'ekitundu ekyo twakagiteekayo kubanga ebadde yakaweza emyaka ndowooza nga 4 eyekabula mawogola civilian veterans ekulembera omwami ogwe nagambye omwami Kamuganga kiba kitegeeza kati ate nkugambye nti emyaka 3 emabega akasiimo kabadde kakoze eki kayimiridde era nkimanyi senga baasanga akasiimo ako tekayimiridde nawo kati senga bajjuza dda foomu sona kati kakyayimiridde kagenda kuddamu kagenda kutandika so senga baasanga akasiimo katambula nabo bandibadde bajjuza dda foomu osanga bwe twandigendedde okutwalayo Heroes Day emyaka nga 2 emabega abamu bandibadde bakoze eki bafunye naye kakati waliwo halt nga sisobola kuvunaana verification committee naye halt bwebezeewo nange nninda bulinzi ekiva mu investigations kyebanaŋŋamba owulidde kyebanaŋŋamba kyebajja okuŋŋamba nti akasiimo mugende mu maaso mukole ki musasule ng'era bwe baakakkiriza bagende mu maaso abantu bakole ki bafune akasiimo kaabwe naye njagala obale Luweero Triangle bala district ya Luweero eyalimu high intensity in total teri gombolola mu Luweero etalimu balwanyi mu Luweero bwabo bale gombolola emu kati ng'eye Makulubita twogera Luweero na Kaseke Luweero na Kaseke bw'obale gombolola emu ng'eye Makulubita abajjuza foomu baali abantu 10,200 Semuto abajjuza foomu baali 4,200 Kapeeka baali 10,400 na Kaseke 1,900 Wakyato abo baali batono baali 900 bw'ogenda Eŋŋoma bali ndooza nga 1,000 owulidde kati bw'ogenda ogatta n'ogatta abantu abo tugenze tubakendeereza ddala bakendeeredde ddala kinene nnyo so nkakasa kale nkuwaddeko abo ate bwodda mu ye Masuuliita ezo eggombolo ezaalimu high intensity nga yonna tugikavalinze Masuuliita Wakiso Namugongo Kira
kubanga n'abekira nabo baali balwanyi baali mwebali kwabola kampu zaffe zasookera ddala zaali Namugongo nabo baali balwanyi Mukono Kawuga Kyampisi Nakisunga ezo zonna gaali Magombolola nga tulinamu obukulembeze era nga mulimu abalwanyi abajjuza foomu era bonna tugenze namba tugikendeereza ddala ate nga waliwo abaleeta gurupu ennene ennyo kati nga UFM eri kumpi mu Uganda yonna Uganda Freedom Movement estretchinga okuva muno mu Buganda negenda mpaka Lukunjiri owulidde Fedemu nayo kyekimu Rescue Front mulimu aba Rescue Front abali aba Moses Ali nabo bafuna akasiimo tulinamu ab'Namisindwa abakulemberwa omwami Magole Kuya gwe walabye gwe nabadde ntadde wali ababusoga abakulemberwa Robina Kasada yafa omugenzi kati bakulemberwa Isa Kaziba waliwo n'omwami bamuyitadde Eyongera abo nabo bagwa muki mu category eyo nabo bafunye leo tuli kumbe bamala kati bonyiga calculator olamu we have covered so far a big ate tulinamu n'abalwana mu biseera byala kwena abala kwena kubanga twakavalinga k'ekitundu abala kwena twagenda bakwata mu babala mu Busoga nga bali 408 nene tusasulako abantu 10 nga n'okusoba ba mu 5 nenga nabo bali covered. Lwaki abamu balowooza nti musasula abantu bamu kubanga webali abamu in fact waliwo boyinza n'okuwulira nga bagamba nti musasula bakyamu ne muleka abatuufu abatuufu gye bali naye mubaleka ne musasula abakyamu kaakali andi bw'oba omanyi nti tusasula bakyamu gwe jangu n'abatuufu obatuleetere nti abatuufu bennina be bano oba oli mutuufu jangu ogambe nti nze nange ndi mutuufu oli mutuufu nti bennina abatuufu yononono n'oli naye buli lw'okyuzinga omuntu nti osasula bakyamu nga gwe tolina kyokoze oba oli nkubala ng'owaki obeera nga wanuupu ate wanuupu akoze kati ye kale ekibiina kya byabufuzi kubanga kyo tekiraba birungi nze byendaba omuntu bw'aba talaba birungi byolaba abeera ku opposition gwe gwabula jangu buzina byolaba nti bituufu obikube ku mmeeza nti kino kyekituufu kyendabawo. Njagala ombulire n'oyo atulaba amanye emitendera nti bwe mba ndi eyo nga na contributinga mitendera kimu empita okutuukako oba okubatuukako ng'akakiiko okuwaayo ebyange nange okusobola okuba nga nsasula. Nakugambye okucontributinga kulinga kusoma omanyi gwe wasoma naye bwe mba mmanyi nti wasoma mbatuukako ntya era ki kyenzijja nakyo. Buli ggombolola mu Uganda we twalwanira tulina mu chairman atwala ekitundu ekyo owulidde genda ewa chairman atwala ekitundu ekyo ow'abalwanyi kuba ne bwogenda ewa chairman wero sisiri wadde owero si 1 oba 2 n'obuuza ani atwala abaazirwanako mu kitundu kino era bajja kugamba nti mwami gundi yakola ki yakulembera abaazirwanako fe eyaffe tetugamba nti twayise eggombolola eronde chairman wa gundi buli omu amutegeera kuba bwe tuyita abaazirwanako ne bakuŋŋaana tusanze waliwo abantu nga 4 oba 5 era mu abo mwe tulonda agenda ogikulembera bwe bamulonda yavunaanyizibwa ku baazirwanako ate naye talina monopole yakusalawo kubanga akolagana n'ab'emiruka okusinziira okulwana gye kwakola ki gye kwali kuli kakati abo be batuleetera amawulire ate era twalekawo ne ofiisi yaffe eri open bw'owulira nga toli settled oba chairman mwakayanira ekibanja nga takolagana naawe jangu ku ofiisi eyaffe ey'abaazirwanako eri wano e Kampala ku Embassy House mu ofiisi ya president ate na buli district waliwo agitwala waliwo omuntu atwala district owewa Kyato bwe batokolagana na Kamunye jangu ku district waliwo omwami gwe bayita Samuel Kazinga yatwala abaazirwanako mugambe ndi mwami Kamunye twakayanira ekibanja naye bwe ndeeta claim yange takola ki nze njagala onkolereko bwoti oyo naye akuleeta butereevu n'ofuna akasiimo ko
owulidde so buli kitundu twateekawo obuyinza ate naffe eno waggulu gye tukola ki gye tuli bw'oba osobola jangu otugambe then era tujja kuwa foomu ojjuze oba ogende wa minisita herself. So nga tumaliriza njagala obaddire mu categories mweze mukolako kubanga abantu bajja kulaba bantu baga yoyo kabandu abo be balina otukolako njagala obaddire mu categories ezo categories tukolako ekisooka tukola ku baali ba member ba NRC owulidde ne tuzaako ba member ba external wing tukola ku baali ab'obukiiko obukadde security committees tukola ku bawagizi baffe betwali nabo mu nsiko generally abamanyiddwa okusinziira mu kitundu ekyo kye bakola kye balimu gwe yali mu magye n'otofuna namba nawe ogwa mu katagole yaffe jangu mu katagole yaffe ojje tukole ki tukuwe eyali mu magye okuva 1981 mpaka 86 bwono jangu oli wa UPDF kyenda nga wagayingira kyenda 88 gwe toli katagole yaffe katagole yaffe ye yaabo betwali nabo mu kiseera ekyo esebo ofisi ya Jacob Asimwe nayo weeri agendeyo amugambe chairman wa Veterans Verification Committee amugamba jamuwa fomu ajijjuze kale ze neyanziza at least information njifunye neyanziza badde neetaaga olambulule bulungi abantu bamanye ndowooza era bakitegedde eyo abantu bajogerako so bw'olambulula obulungi bw'otyo nkimanyi ne ba veterans abali eyo bonna kati bawulidde era bamanyi awo genda esebo kwanze mbadde simanyi nti eri akakiiko akabagatta eyo akakiiko akatugatta kansooke nkakusomeremu akakiiko kyeyamaani waako bamuyita Jacob Asimwe yakakulira konna twayisiwa Jacob Asimwe bamuyita Major General Sam Waswa owulidde membership tulina Haji Idrisa Ssedunga ne Sula Serunjoji ne Kano Maimuna Nadduli be batwala abalwanyi mu kitundu ky'Eruweero Nakasongola ne Nakaseke nga bakola Kasimo kokka tulina Kano John Kaye yalinga akola ne General Raiso n'abivaamu be batwala abalwanyi mu kitundu kya Mpigi Wakiso n'ebitundu ebirala tulina bo bagattako ne mukono eri kwabo naye nga ne mukono bali tulinayo mukyala Mmere Nagawa naye member w'akakiiko ako ate mwabo mulimu ate abafedemu bino byonna byenkugamba fenna tuli mu kitundu kyekimu bwe nkugamba Mpigi ne Butambala fedemu naye operatingira within Mpigi nani ne Butambala ne mukono owulidde tulina Meja Kabanda yatwala abafedemu owulidde ne Makoona ne Basepuuya bwe ngenda mu UFM tulina Wazairwe Hibwenje ne Kapteni Sebwato ne omwami omulala forgetting his name omusajja oyo naye member wa Veterans Verification Committee negendera ddala netwala ne Tolo Kateebwa Bundi Bujo nabo tulina abatwalayo mukyala Christine Muhindo naye yatwala group eyo Rwenzori region yalimu yaba identifying n'abalala kubanga nkugambye mu kitundu ekyo tulina mu Tolo Kateebwa tulina mu Kasese kyabalungira tulina mu Bundi Bujo Ntoroko tulina mu bwogenda ate Masindi tulinayo mukyala Nola Kisembo mwami Kalugaba n'abalala abatwala abantu abo okuva okuyima era be baleeta amannya g'abo abantu abakola ki ababenefitinga mu Kasiimo Kampala region eno ne Busoga nali njirimu nze Professor Matovu Major Juko Walugembe ne Haji Isa Kaziba ngenda ffe tukola kuki ku nsonga z'abalwanyi abo so Rescue Front
ekolebwako Major Muhammad, I'm forgetting the second name, wa National Rescue Front. Northern Region ekulemberwa Brigadier General Bosco Mule. Etwala abantu abali Kabera Maido, Kona Awere, President Museveni gye yalinga alwanira, ne Kona Awere, Kabera Maido, n'ebitundu bya Northern Uganda. Olutalo gye lwatandikira olw'ensanvu mu omwenda, Major Bosco Mule yatwalayo. So buli kitundu kyonna mu Uganda kirina obukulembeze bwakyo. James Magode Kuya, Eunice Nambuya be bakola ku bantu ba Erigon 13 n'Embale region. UNRF etwalibwa ebadde omugenzi Kasada yafa mu biseera bya COVID yawo naye abadde agikulembera, tetunnateekayo mulala naye Muhammad yongera gyali gwabadde akola naye. So n'ebigambo ebyo njagala okubeebaza mwebale kutulaba wano ku Star Television, naawe Kisubi neeyanziza okumpa omukisa guno okubaako kyenjogera ku lw'abaazirwanako, nentumira mukama wange Haji Edirisa Sseddunga chairman w'abaazirwanako, munnange Mukama akusuuse bulungi obulwadde obukuluma, mwebale nnyo mwebalire ddala, ne Michael Sekamatte sekuritale w'abaazirwanako, Mukama amusaasire obulwadde obumuluma amuwonye. Abalala mwenna mbatumidde. Kigundu Kabandwa ge mannya gange. Tweyanziza Mwami Kigundu Kabandwa. Yes, sir. Era ondabye. Gwanoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono, okyamira ku Bank of Africa, kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Christian school, that school.